Okay, nkwaniriza nnyo mpozi ate ku RSK Media nze Sula Ssenyonga bali kwera nga ate okikwasaganya bulungi nnyo mbeera nsubira eri bulungi. Anyway, mwe bali kwera mpozi nga ate mukikwasaganya bulungi nnyo subscribinga o likinga following ate mpozi oberenga commentinga. Embeera eriete obulamu busanzo tatubaye eno era nga mpozi tukutusaako omuziki amawulire n'ebitambula byonna nga ebitambudde olunaku olwaleero kulisaayo ku mulimu gwo ate mpozi beautiful Wednesday we bali kwera nga ate otambula naffe bulungi nnyo. Waliwo abadde bankomerera lwakisayogedde ku mupiira era biki nabadde nsoose nninde buli omu awe endowooza ye nze ne mbagamba bannaaye omusajja ataddewo akawumbi kamu mu obukadde 2 eyo yabadde betting mubadde temukitegeera. Eyo yabadde beti mwali mwagala akawumbike kagende akawumbi kagende eyo yabadde betting era mwamulane yabadde atuliridde wali yala yagaye wali yabadde atudde nga omuchweza atudde wali yagamba teziyina genda ngali mukalayirwamu akalengera bwati adagi okisanga Uganda balere mukulikeyo mipiira vegito kitambulika tulinze omulala ate bagunatambula but nze kyemmanyi omusajja ono sendi yasaddewo tewaliwo na zimu zigenda kuwangulwa tewaliwo kali kabeti naye aba akasibye eri gommanyi muti oba naye gye yabadde yataddewo akawumbike naye ng'afuna buwumbi 3 oba 10 Moza mbo msajja yawadde simanya timu yawadde timu sente simanya bikoze bitya ebyo mubijjawa mubijjawa bakulu abange mubirina bate mubirina so mumbeera eyo yonna mulina okwetereeza bulungi so mumbeera eyo kale mukulikeyo mipiira olunaku olwaleero olunaku olwajjo rather yes olunaku olwajjo abategesi b'ebivulu bava ewa Salimu Sale bajja bekalakaasa bawuuba empale bakola batya okukakana nga bagamba bagenda kusinkana minisita wa gender omukyala Betty Among atali Betty Among olio wa parliament on Among Omog nga balina omusisinkana babogereko mpozi ate babuulire kiki ekifudde lwaki babanja government tebagibanja betaga sente tebazeetaga kenza baliako sente mubadde mujja mubira kuba mbadde mbibawa olako olwaleero tulina owamawulire wano eyabadde munda mu kafubo akatakiriziddwamu wadde recorder wadde kamera naye nga minister yabadde ayogera ne ba promoters oba naba events promote events organizers ba event planners so kakati nina kalebule wano ya ajja kubanga atubulira bulungi kiki ekyabadde so kubabuze kawuza kwemala abawuza kwemala www.kwemala.ug yes nze commander wano kalebule ensonga nga bwe zibadde leero minister nakulajjo katejjo abakulu nga bamaze okwekandaga bakubye Nobati ali mu ddwaliro abitekisaga abalina okufuna sente tulina okugifuna erina okujja era mu budde obwekike kyawagulu nnyo mbango obwekike kyawagulu nnyo gavumenti erina okutuddamu munnaye akawungeezi kale katejjo nga bawandiikira ministry ya gender minister Betty Amongi kuba oli Amongo minister Amongi nga bamuwandiikira ebbaluwa bamu meeting balete ebizibu byabwe bonga ki nga bategesi b'ebivudo munnange nga minister abaddamu abagamba tusisinkane olwokubiri olunaku lwaleero tusisinkane olwokubiri olunaku lwaleero ku ssaawa 5 wali eri ku ministry ya gender eri awo opposite mabega wa CPS zigenza okubeera ssaawa 5 nga promota batuuse nga ne bannamawulire tutuuse njagala okutegeeza minisita yatuuseewo ku ssaawa 5:45 kumbe ku schedule ye bapromota abadde bakoma meeting ku ssaawa 9:3 sasa naye nga ate yabagaye batuukewo ku 5 munnaye babeera njale boye badde strong ojjukira tolina fuluma bayinza okuba olina kyoleta eri minisita nga bamaze obake bamuyingidde munda munnaye nga tubeerawo katusoose woono wansi ono minisita asookerwako wano mutuuzo mu ofiisi ye oyo ye munywanyi waabwe ofiisi ye eri ku fulo ya 2 kati eyono eri ku fulo ya 5
nga tutuulaawo munnaye nga batandika okwogera ajja bakolako bulungi banaye sente ze mwagala zijja kuba zifuluma lelele Amongi wavudde meeting eri gy'abadde avaamu najja wane wamutuuza azze n'abasirikale babadde nga 7 atuyise nga abaana bato abo bajje abo bampereze bampereze kati nga tuka ku lift ziri 2 wano eri wano eno kati ye nga yabeera mweno n'omukumi owokubiri babeeramu 2 kati abasigaje n'abasirikale bali babadde mweno gye tubaddemu bano abasinga obungi ne tuwambuka zina zamukira mundu gumu twambuka tugenda mu office tuka mu office tumete mutambulira mweri yabeera yekka n'omukazi abadde akuta obutabo bwawo babeeramu 2 bokka kati wekituusaawo nga atugaba namawire musoka muteka kamera muzijeko amasimu gateka mu silent ate amasimu gateka mu silent takigambye ffe atibogedde baketi muteka amasimu gabe mu silent oluganda tsirwe luganda olwatuke nnyo lutuuka naye nga luulirwa naye nga mu meeting etandika ng'abuuza man gwani abuuza Abitex Abitex nze Abitex mutegesi wa bivulu ntegeke enkuuka n'ebivulu ebirala namugamba omutegesi w'ebivulu abakola mulimu ki koye kati mama nkugambe ki kyakwaita mama amuzaala kati mama nkugambe ki namugamba nti omutegesi w'ebivulu abakola mulimu ki namugamba ngo bokyakirowooza sebo akoze bati mukono nga unawujja omukono boti sebo ategwe ng'agamba Ketti nagamba nti nze omutegesi w'ebivulu aji Ketti ko ye sikutegera naye koyesa dakiika 2 nga njagala mu dakiika 2 weeyanjulira omuntu atakumanyi mu dakiika ezo 2 abeere nga asobola okutegeera bulungi aji Ketti atirise wali nabbali waliwo chopa oba omanyi chopa ayambadde galubindi nzirugavu n'akasaati keeru atudde wali eri zino ziraalidde abanga wadde abasodao basale ku mutwe naye zino ziraalidde ati waliwo omulala awo mumanyi face ne simumanyi linnya alina ebirevu bwe biti alina ebirevu bingi bwatyo naye wali amabbali awo agamba ate bano amwesigena bawuliriza kati waliwo Nobert yazze akuta omugogo w'abalema yesibye bino bye basiba ku mukono nasibaleeterako akakerege nga naye awanika omukono nga minisa mga agoli mulwadde wetagagenda mu ddwaliro wetaga tesobola teesa mu lukiiko obuyinza buwoomera wali ku minisitule ya genda bannange nga bawavuluze nnyo goli mulwadde twetaga kuteesa mu kiiko wetagagenda mu ddwaliro akutte bwatya assayo ekiseefu wansi kibadde mu constitution 2 emu nkadde nnyo endala mpya agiteekawo ng'agamba mwami Ketti omundagaamu endagaamu ebagambira nti omutegesi w'ebivulu agwa mu ministry ki naga firufriji bikkule nga Ketti abikula constitution n'azikwata n'azizaayo n'abagamba kati tuba tugamba amagye tigatadde ebikola wansi gasobola kumala wiiki gateeka ebikola wansi abasawo tusobola ogenda mu mwezi naga kati gwe tamugambye nti gwe Ketti kati gwe yeeyise Ketti ogamba singa muteeka ebikola ku ttaka gavumenti yeetagisa bbanga ki okugwa Ketti n'asirika bw'ati nga Abitex takyavaamu kigambo n'ekimu yadde n'ekigambo n'ekimu azemu ngogera ngamba ekigambo ekituufu kiri nti akakoodi ke ekigambo ekituufu kiri nti totutegeddeko minisita si bwe tabategeera but my question is mugwawa ko Abitex tugwa wuwo ko ye wange wa nze sibamanyi mu bentwalo benkwasaganya temuliimu so sagala bali mandi ensonga zamwe zigenda kukolebwako wadde n'akatono inze okwekala kwasaka mmwe wajjeno kwe kwambaleteddde okubayita amategere mmwe baani naye era nemereddde okubategeera naye dakiika zina wadde 10 ziweddeko mugende ate mugende ye yafulumye boni basigala singola n'interview tukoze tugikodde mu boardroom tukoledde mutubadde mwabalese ati jeno minister nkugambye kuva tusa ku 5 abajja meeting ezenjawulo ava mu guno omulyango nadda mu guno kati fe wavuda bwe tubadde azze wali era mubadde mu abamu kooti muli eri oba kireka n'ennyambala ya Abitex emunyizizza Abitex abadde mu vest ne kooti ennyambala yeeyo yambadde vest ne kooti n'enkofiira Ketti balunya tabaddeeko abanywa tabaddeeko bannaye babavuddemu balunya ne gulu teyagenda
banywa neggulu teyagenda balunywa ne ono gundi kirya process bajjo bajjo kati ali mu bivulu bya Easteri byali mu bibyo ategeka busoga yali bano yabavaako dda era bodde byebigamba kati Bobby ali eri mu kasonda aseka abasekera joka nga tabogere ebyo bigambo ate bali awo wenyini ku kizimbe mu ministry agenda ekitegeeza bafolowinga bafolowinga kati so kati ominisa amaze okuva mu meeting Abitex n'agamba omukumi we tukyasobola okuddamu okulaba ku minisita omukumi naga mwabamaze ekikuba mwe bapromota mwagwa nnyo kati mwabamaze ali mu bintu birala kati njugira oli minisita wabadde munda abatulaba eno gyetubadde ebweru kuba tubadde siruggali ashiranga meeting endala nekireka abakulembeze abo baba ne koodi yaabwe nga omujasi abagimanyi eno basindika Abitex ate minisita tayogera ate ne baggalawo oluggi minisita naye nasigala nga agenda mu maaso ne eyandigambe nti oyo Abitex gwe mbadde naye wali omuleka ayingire munaye abadde afuluma abagabe babawe koponi ez'okulya emmere wansi awo bafumba emmere yaddala bafumba emmere yaddala aga babawe koponi awo wansi mugende mulye wansi emmere nga Abitex akwata koponi Abitex akwata koponi chopa nga kwata koponi kati omusajja gwe yose naye nga awonyera jukira abagagga batuseko yo level ya kulya piraawo nga twaze nga omugagga tana bakujja ng'okuwonyera nobati kwawonyera bonna ne speed gyakozesa okukwata kuponi n'ayingira legondi futi adde wansi akuba essala lwakuba ye tuvuddeyo nga Laide n'agamba tagenda vaggulu agambye ye ne Kaluma bali bati alina okuba nga asala Kaluma paka bwaliva mu bwavu n'ekituufu kiri bwe kiti abaana abo bwe babanga tebapulaningira sente ze bajja ku Jerusalem sale obwavu bubatuukiridde ate abaana abo baleme kwesiba nnyo ku baketti na baluba luboyo golaba musajja mugagga ne lubanga alinga omuto si muto luba alinga mu 47 48 ayinza okubeera nga ali ayingidde 50 lwa nsonga luba olwedde yali yasookiwe bavubuka abakola edda ku WBS chopa bakola edda ku WBS nadda ku BTFM n'ava nalyoka addamu ebyo ebintu by'ettaka oba okitegeera ng'atunda ttaka naye bano Walwa Properties Walwa Properties alina sente mugagga naye nga bamanyi nti oba abantu tebakkuta sente era olizo kimugamba n'avaayo n'agamba gwe nga tozivangako wabula bikola nga jasi ng'omuntu baba banoonya batikkulira kuba sente zonna zonna ezibadde ziva eggulu nga luba ne Keti ne Abitex balina ozifunako era ne sente zinasembayo okufuna okutegeera zenategeererako ezimu waliwo sente ze baagabana luba ndowooza yafuna 5 under events n'afuna oba byali 3 Keti n'afuna 8 bani bafunye sente nyingi nnyo bati just butamatira ne ku luno baba bategere ate nze kati nizo kugamba eyo kodi y'okubavuluga ya musajja mukulu ya Balamu yalina kujukira Balamu ali mu ministry yennyini mukozi waabwe okitegeera yamuwadde minisita n'agamba kati gwe banyigedi ne peesa kubajjukira ye abamanyi bulungi ne ofisi tabaddemu era obedda Abitex agamba eyo ofisi ya Balamu tabaddemu ate jukira ne boss wa Balamu boss wa Balamu naye tabaddeewo oba mwali mu ggwanga simanyi kati omukazi already naye alina ennyiiki abaana baabeeri waggulu eggulu bo tebafuna kasente mwe mugenda mukimayo bukimi muleeta eno mu Buganda mujja n'akasente ne bakakwata bonna ne bakakomyawo Abitex sijjukira si Muganda byonna kati nkugamba ki Abitex sente zakwata aziza wabuwaka wano ennyumba ya Abitex eriddawa wano kati Mwankole eriwa antobeera Abitex w'e Masaka kati Abitex yazimbawo ebbanga lyakoledde nze manyi kati nkugamba kino by the way kyotasobola kwawula abalaba ba Northerners tosobola bagamba nti Abaganda si bemu n'Abanyankole nedda very few of them abakyandasita era boba bulemu yonna kubonaabona konna bulemu bagiteka ku Baganda be banene those Bagandas be balungi oba okitegeera so kati omuntu naye addeyo n'ali e Kampala natuka naye Abaganda bano beeyita ki banafuuka bamulungi omu so ze ensonga naye Abitex alangiridde azaako ki bagenda kutuwira ekiddako tewali kye bazaako obutasukka wiiki kino nkikugambye kati tebalina kye bazaako 1
tebakyasobola kudda Bobi Wine. Mbadde nkigamba ne musajja oyo eti bine mugaati tebakyasobola kudda Bobi Wine lwa nsonga. Bamuvuma ne bamuteeka bati. Naye ng'ate yasoose okubafunyisa ku ssente eziri waggulu w'obuwumbi nga tebaziteekekanga na mu bivulu. Omanyi okutandika ng'ofuna ssente magoba nga totegesebwa tutaddemu wadde n'olwataano. Basobola okudda ewa Bobi Wine. Bakoleyo ki? Omanyi lwaki? Kiba kibi nnyo omuntu omanyi ffenna tetulabira kyekimu, tetulabira ku same level. Kati Bobi Wine ye alina omwoyo ogw'enjawulo ogulaba mu maaso. Kati bw'abagamba nti bane maaso ekisenge kigenda bakoona ne muwakana bwe mukituukako ne mukikoona ne mukoma ne muga ekituufu ekisenge. Ojjukira enkofiira gye yawa Mayinja lwe yadda. Bamali bamuwa enkofiira nga temutuuka. Abawa oyo Bobi Bute muzadde asobola okuwa second chance. Bobi sebalabira walanze ne Mayinja wajjo wano ogenda mulimba lwata tuliyambala engule omanya Ashibala Katogo yayambaza yero wala bakolo liyimba Ashibala Katogo kono musigale mirembe temulwana tuliyambala engule fenna tulibanna era Ashibala yajira mu myufu ngo walwali Ashibala ali mu yero ngalwali mu myufu. So kati nkugamba kino tebalina kibazaako. Kati ogwo gwabe gwo gukomye gukedde ku kisenge bayiye kipya. Katulinde bayiye kipya either bayina kuyiya bakama musuuza kati already musuuza Mayinja yakoze eki awanise lwaki bakubali obuwumbi 3 zigenda kujja naye ojja kwekanga zitusa 25 naye ziba zituse 15 no rather zigenda tuka bilioni 5 ontegeera kati zine endala 25 zisigale mu Mayinja banene musuuza tagenda kululuma ate because bano Mayinja bo bennyini laba kuyambako tagenda kuluga tujja bakku musuuza teyasoma simbobi jisa teyasoma ne wankubadde asobola katagate bintu ng'omuvubuka yeeyiya naye waliwo abayizi b'ebitabo bano Mayinja bo bennyini bakuyambako ne bakuwa abaana baabwe ne bagaba bano bagenda kuyambako budget ebalansinge okitegeera n'okkiriza era bwala bubeera waawo kwalu bujja obwasoma ebitabo ebyaddala bakubeera bayimbi bamayizira babulidde era bwekibuleeta kyekibuleeta kubulya bwagala bujje bubeereko eyo bayimbi bamaze babulidde anyway kulikayo naye maama abo babitekisa balina kibazaako bagende balime nze kyeŋŋamba n'abala bano bapromota ba Nobat Events addeyo mu musenyu gwe addeyo mu musenyu gwe lwaki kati abasajja bamuwugula abasinga baketi baluba balina bizinensi zaabwe keti mugagga gw'ovudde mu musenyu gwo otandise kukola buvuyo bwo Abitex ye yamanyira embeera ey'okuyiriba leero akuba obukadde 2 n'alya kwezo emyaka 2 negiggwako namala n'aliyo ekirala boy amanya Abitex madame ta Uncle Abe bwemusanga muta Uncle Abe kyekiriwo naga sakazi kanafuiza Uncle Abe nga mwendi mu nyumba baba niwa dawo Uncle Abe obwe buyinza abantu abo katika nkugamba omuntu yenna nga alina ssente nga alina n'obuyinza okumukonfronting olina okuba nga oli mugezi nnyo era nze sijja kulimba omusajja oyo Joel Ssenyonyi omusajja oyo Kyagulanyi oyo musajja oyo Waiso Mufumbiro n'abalala kale be bagwa mu kkowa nga asobola okutuula n'ayogera Lutamaguzi bamuwanga kivumbi abasajja abo b'amaanyi nnyo lwaki nti baayingira mu bantu nga bo baavu bavudde eno nga baavu kuba ojja kungamba Bobi Wine tabadde mwavu kituufu tabadde mwavu mu kuyingira ebyobufuzi yes bati basanzeyo already nga bali loaded abantu okumumanya yabayingira mwavu nikyeŋŋamba abantu bano babadde loaded nnyo ogenda otandika okutula ne baminisita ng'oli amaze mu minisita kuba minisita emyaka 2 abamugagga alina obuyinza bonna asobola n'okugamba oyo mumukwate mu mukasuke mutwale nga musitudde omutwe guli wansi amagulu gali waggulu ne bakulaga nti baba penetrating ne babayingiramu kati mwe mujje n'obudongo bwammwe Bobi Wine yabagamba bajja kukkiriza n'abayimbi bajja kujja abalala lwaki ndi bagenda kiraba nga musuuza centers kuba yekka bagambe naye tufaaki ne musuuza batunulire ku bayimbi abamu abavudde kubanze kirizo bagano abo kono kulonda okuddako I'm predicting walina okuyitako ku bayimbi bonna abeesimbyewo abayimbi 2 abapya bagenda kwesogga parliament bagenda kwesogga parliament abayimbi nga 2 bajja gendayo kati bwe bayingirayo bagamba
ne gundi tubadde naye wano eno ne gundi kati bali eri akufuna good money bakansala abo baani olabe ekintu nga kiri awo ekito anyway ninde Abitex kyazaako katulinde Abitex kyazaako tulabe kulikayo kulikirayo ddala